ate ng'abantu bangi bavuddeyo okuba nti no bakomerera Rabadaba era nga bagamba nti yeyaviirako omugenzi okuba nti no munnange ava ebweru w'eggwanga n'akomawo mu ggwanga lyattu Uganda mwafiiridde. Ebyo nno Rabadaba bambi tabifuddeeko, avuddeyo n'abeera ng'ateekayo obubaka bwe obw'okukungubaga. Okitegeera jjukira nti bano ababiri abeeyagalako era nga kigambibwa nti omugenzi ye yali yatwala Rabadaba ebweru. Kale no bwe bubaka bwe munange bwataddeyo ng'agamba nti wadde nga babaddemu n'obutakkaanya bwabwe bo nga bo, naye ate munange anyoloddwa nnyo olw'okufiibwa oba olwa Nnaalongo okuba nti no munange afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze simanyi na buvumu Rabadaba gyabujje kuwandiika, ate towandiika kintu n'eki n'osirikira gy'oli. Yali badde tawandiika kintu n'ekimu n'asirikira gy'ali oyo. Ne mami wamwe ne mugamba ngenda ku divorcinga Faizo. Faizo aganye okukola, Faizo aganye okukola buli kintu. Can you believe Faizo walana mama wange? He has spent 3 months without talking to my mother. What did she do to Faizo? Loving him, nam paying like that. My sister came and n'atulabirira bulungi nnyo. Honestly, she used to cook for us every morning ng'atulabirira. Naye Faizo weerabe sister wange agenda n'ava mu nnyumba n'afuluma yadde omugamba nti bye, thank you for everything, wadde osibula ku skyra n'atambula n'agenda. Kyokka kaakati ali mu kunvoganira mbu nze nina omusajja gwe nasanze tugenda naye mu kisenge. Namugamba Faizo tokyusa password yo, aza nkola ebintu bingi. Yaŋŋambye nenjogera ne lawyer naye lawyer ayogereko naye. N'agamba oba oyagala okundivorcinga, I will not leave this country. Meaning for him yatuuka. Naye ngekyogedde yandiŋŋambye Maggie, you know what, let's sit down and talk. After getting a ticket nga yangamba musobola mu divorcingira London, kati ate essaawa eno lawyer nga ngamba you can divorce him from London. Ngamba you know what, kansabe divorce biri kubanga takyanjagala. He has no interest in me. He never loved me. He had his other intentions. Akkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno tufuna full figure wuuno avuddeyo n'abeera ng'atabukira Shira Price amuyisizaamu eggaali. Okitegeera agambye nti Shira Price alekeraawo okwessa awalaba nti jjukira Shira Price yavuddeyo n'alyoka agamba nti n'omugenzi yafudde alaba bw'ati. Kaakati full figure wuuno amwanukudde. Muleke abamanyi Maggie boogere badonizera abantu muli simadde abantu nga balamu. Maggie abadde wano nga mulwadde nabyo lyayogera ayagala likes ziwere Shira Price kakana toli muli jimu y'aba Maggie oyagala nnyo byebbe yagala okweteeka abantu muli aba upcoming mukwano byote byali bya TikTok. Leka bamumanyi boogere ogamba nga wetutte mu ambulance simanyi yetutte mu ddwaliro simanyi akutukiddewo simanyi bamunyize nga ndaba simanyi omanyi ebbanga lyamaze mu ddwaliro omanyi yagenzeyo atya. Secondly, tomumanyi tebafula nti omumanyi. Muleke nga abantu abamanyi abantu boogere kiruma nnyo. Nze n'abantu nga bagamba manyi Kafeero manyi ebyamaba Kafeero mbiyina mwaswalira ku DNA. Ate Swazi ndi tiimu yo wawaabira buli muntu eyakosa erinnya lya kitaawo n'abaasonda ssente $480,000 mu linnya lya kitaawo bawawaabire amutiimu yo wawaabira tugumbula omusayo guba gwabasuula. Mulekeraawo okweyita ekintu kyonna ekyekuba ku Kafeero Pawulo. Era nga tukyali ewa full figure wuuno avuddeyo munnange n'abeera ng'ate alangira Catherine Kusaasira. Anti full figure agambye nti n'emmotoka Catherine Kusaasira gye yasooka okuba nti n'ate avuga mbu yali yabba wa full figure. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Nze mukazi ali ku record nawe bakusaasa bamanyi. Nze kusaasa emmotoka gye yasooka okuvuga bange yagimu wa yinginiya. Emmotoka gye yasooka okuvuga bba wange era nga yeebuuza ali surprise nnyo kubanga nina omusajja bw'atyo yamwewolangako ssente omusajja namwanga ssente nga taŋŋambye $1,000,000. Bino bye mbagamba bya ddala kyova njogana erinnya nkitegeeza bamuyitanga Mbaza Construction.
ye musajja gwe nasonga babonna bakasode yabafandinga nga n'ennyimba bamumanyi bo basammana nkani bamumanyi kubanga bateekamu ssente bakenzo bonna yabateekangamu ssente mu studio ne bayimba nze n'omusajja yali kodinga stamina wa Kenzo yali bba wange stamina wa Eddie Kenzo at first what nga ne Balexas Kalema saagalangako ku musajja mwavu abo bonna kunkunyedda nze siwulya zisaagala wabonna kunkunya abaana bankuba stoole y'akavubuka nga nebuuza akantu kavudde ludda wakanokweka nga mbeera surprised naye ng'ogenda okulaba nga waliwo n'abagamba nga teri awola gy'atabangiza simanyi yakyogerangako oyo omukazi avunza amatako kaalya zammwe muziise mwetemeddeko ettaka wakeera ku makya nonsipayalinga abakazi bonna ekigambo kwetunda wano kyakulira ku ggwe ensi yonna nenamanya nti okwetunda kulimu ssente omukazi ewuman abantu abalina famire n'otuuka n'ogamba ensi yonna okutunda obusolo nga kiringa bw'ogamba nti nina edduuka bamalaya bayala because of oyo omukazi bamalaya abainspiring nga n'abayingiza mu bwamalaya nga naye tena kyafunamu bamugoba ne munyumba bambajja kino kati ali mu sita nti ndi mulwadde akabina kayiisa simanyi amabeere gagudde that is total rubbish. Bannaffe abamayanja family abaganye okuba nti nate bambi babikira Kirevajje tebamubikidde era tebamugambyeko nti munnange Nnaalongo obe yali mukyala wa AK47 mbu yavudde mulamu w'ensenene. Jjukira nti ono abayinako Oluganda naye munnange naye mbu bannamawulire be babimugambye nti munnange ate eyali mukyala wa AK47 mbu afudde. Tona uliandi familia ya mama yanje afiridwa. Nchulira kugwe. Nnaalongo azala abana bamanya kati mwe mumbikira era bulijjo mwe mumbikira nenze wakati bambikira. Ebisere bisinga bansanga busanzi kumukufiiro wa mulumbe nenga tebambikira. Nze kijagala okukakasa na familia yange evaamu abantu babiri. Nazaliwa ne sister wange bingi na Bukenya. Ne daddy wange yali yantunda mu family. Chibala mbadde nje kubako kubanga tukuza oluki oluga ne munambuzanga gundi yafudde temungamba mwe mukimanye nti kakati okwagala wabate wali mwagala mwalaba mavivi mwagala mule kulaba n'emitwe najjo kutaka ne kakati nalokoka nafuna gwenvunamira so kati tukubikira bambi kitalo nnyo kweyo kyempulidde sera sikikkiriza kuba nakyo gwambikira tukubikira Nnaalongo azala abana baike gwengombikira ononya kundabisa eri bantu nti bambikira ne sibaayo namwe mulinde bambikira eri mwe mubika nalabe ne bala mwana ngabika abaana abagudde nga si ayina okubika kati obika oteronda bisembwa Kirevajje twamugambye nasigala nga ali ku ndongo leka mbawulire ayi nange njja bayita amagaye nti bannaye twafiriddwa. Mbadde njogerako bwogezi kubanga namwe buli akatuukawo mukabuuza nze wadde sibeera nabo ate mmanka kirwa okubaddamu nga mmaze n'okwekubakubako akazigo olw'obutalabibwa bubi bannange kati linda bambikire ate nze nja kweyitira kugambye nti twakoze eki ennaku ezo ebiseera dadi wange abadde afa pressure abadde ku ndiri omwezi mulamba nenga ngamba yogera ne Mr. Mayanja ne mugawa Mr. Mayanja omugamba ko nti oli mulwadde nti asobola mugamba bya bulwadde kati mwabana mawulire mwe mutubikira Walingana gambo tewalika uwenyu sikulaga era emboozi eyo ngikomyawo kuba saagala kwogera bubi ku baganda bange. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Kiriza ate tubeere nga tugendako ew'omugenzi Moses Ali. Jjukira nti yavudde mu bulamu bw'ensenene era President Yoweri Kaguta Museveni agenze n'abeera nga ate amukubako eriiso erisembayo nga woli mukuba nti nate olaba akatambi ako kubanga abadde musajja we nnyo era nga asaavinze mu gavumenti ye ebbanga ddene naye nga yoyo President w'eggwanga ly'etu Uganda munnanga ate mukuba nti no bakungubagira Moses Ali. Bwe tweyongerayo ye Minisita Balamu naye avuddeyo n'abeera nga abaako byayogera ku mugenzi. Tanja Sabiku omusajja omulungi ate yantama yali omugezi ate nga mukozi yali akeera mu cabinet ne parliament n'obulwadde tebwamujja ku mulamwa omusajja ow'abantu omusajja ow'omutima omulungi omusajja agaba ate nga yali musajja mugezi ne ku myaka gye egy'ekinaana yagisalawo n'agenda nga yina emyaka 8 n'agamba agenza okusoma n'addayo n'asoma digiri y'amateeka n'agenda ne ku LDC n'asoma practice y'amateeka tewali birungi
tewali muntu ajja kugamba nti asinga Moses Ali ebirungi byeyakola. So nze ku lwange n'abakulembeze abato abalala sigadde mwenna mbakubiriza tubeere kyakulabirako, Moses Ali abeere kyakulabirako. Nagenda Adjumani okumunoonyeza akalulu. Baali bamusibyeko akakayi nga batandise omulwanyisa. Naye mu kulwana okwo baali bamulwanyisa naffe ne tutwalayo ento ne zigenda ne ziyingira mu rawundi. Ne tuba mega rawundi esooka eya NRM primary ne tukomawo e Kampala. Wayitawo Mbale which zaali 2-3 ne tuddayo mu kalulu akasembayo. Olwo ng'omukulembeze w'eggwanga ngambye genda okamalirize. Nagenda Adjumani n'ekamaliriza era n'awangula. Naye kibi nnyo nti omugenzi yatugenzeeko omwoyo gwe Mukama agumuze emirembe. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God, Ali devoted over 5 decades of his life to public service. Throughout that long journey, he served Uganda in various capacities as a soldier, a member of parliament, a cabinet minister in several portfolios, first deputy prime minister, second deputy prime minister, and deputy lead of government business. He remained a central figure in Uganda's public affairs for many years. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Kakati nno munnange bannamwandu ba General Moses Ali bebo boli mukuba nti nate olaba awo abo bonna munnange bannamwandu okitegeera kale nno atwagala okubeera nga tusaasirako abafamire akosa n'abaana katubeere nga tweyongerayo ye Rama avuddeyo n'alyoka agamba nti Moses Ali abadde musiraamu mbu naye nga munnange ate bakoze nkola y'abayisiraamu oba abasiraamu ajje bakoleyo okuba nti nno omuntu bamuziikirawo kale Rama wuuno ali mu kuba nti nno yeemulugunya. Nabadde mmanyi nti General Moses Ali musiraamu bagenda muziikirawo kuba kati katugeze nti omusiraamu ofudde ng'obudde bwa lwaggulo oba kiro balina okuziika enkeera ku ssaawa 8 ku ssaawa 9 ku 10 naye ate nze kineno kinsuseeko kozi ate balina omukolera ebitiibwa saluti Masase ebitiibwa Allah bigaba ku nsi bwe tuba tufudde tugendeera nga we twajja bannange naye nga nze awo bintabuddemu abanga musiraamu nga bamutwala ne bamusaalira ate kati ebirala biba byaki kuba musiraamu yenna woofiira kwa example ya kabaka gundi ono kabaka wa UAE bwe yafiira bwati ne bamuziikirawo naye ng'ebitiibwa yali abirina sente yali azirina buli kimu yali akirina bamuziikirawo sport naye bannaaye ate General Moses Ali nzamewunyisiza ate bakyamu omubiri gukyaliwo ate bakyakutambuza baguze eno baguze eri kati ate oba okuziika kwate mbadde mmanyi ebyo biri muzikiriza ndala omusiraamu bw'ofiirawo bakuziikirawo ne wemba nfudde kati obudde buno obw'okumakya ku 8 9 10 baba bantaddeyo ate wemba nga nfudde oba olweggulo oba ekiro then enkeera olunaku lw'enkeera ku ssaawa 8 9 10 baba bantaddeyo naye kino sikitegedde baganda bange. Subscribing nga likinga lekawo bakabwawo mu comment section akkiriza tubeere nga ate tukutwalako ewa Tamale mirundi Junior naye alina byagambye ku mugenzi. Naye nga Naalongo yafudde Naalongo wa AK47 yafudde kitalo ekya Naalongo wa AK47 but I heard mbu yatwala Rabadda basibanya mu UK Bulabadda bambuda muteekako emisango. I don't think that's true.
I don't think it's true. Manyo omuntu wafa tutandika okwekwasa abantu. Era gundi yamuleetedde okufa. I don't think. Alabika abadde mulwadde. Abadugana mukkirize, people fall sick. Abantu balwala. Nalongo oyo wa AK47 alabika abadde mulwadde ng'omuntu. Naye mu Uganda kasitofa bwoti nga batandika ebibuuzi. Nedda eryo ddogo. Omuddugavu takkirizangako nti okufa kya butonde. Nti naawe wootudde ofiirawo. Omuddugavu okufa kikyatusombowa. Buli afudde we baba tebamuloze bamuwadde butwa. We baba tebamuwadde butwa. N'abantu tebafaako bya nakyo nti oli afudde bibye. Nze tatange bwe yafa omusiru omu yajja wano ewange nangamba Junior taata wo bamuwadde obutwa namutwala emisinde. Mu Junior nedda taata wo bamuwadde obutwa ne mugamba tozanga gabooza ago wange. Omuntu yamala omwezi mulamba mu ddwaliro nga mulwadde nga n'ebimuluma abasawo babimanyi kati gogati bamuwadde obutwa nga kati abasawo tebannayogera. Kyase Nalongo wa AK47 abantu bavuddeyo dda mbulabadaba yeyamuse. Abannayuganda muli babi. Abasawo ababadde bamujjanjaba. Okay. Ne bamudipotinga hawo obulwadde we bwava. Please, people die. Abantu ne balwala, abantu bafa. It's natural. Kyabutonde ffenna tugenda kufa ge mazima. I'm sorry to tell you that we are all gonna die. Totawana. Ffenna tugenda kufa munnange. Eno ensi teryagenda gisigalako. By 2070, most of us tujja kuba mu ntaana 270. Mu mawulire amalala Uncle Bin munnange avuddeyo n'abeera ng'ate ayambalira Pastor Bugingo. Olw'akatambi munnange ke yakoze nga Pastor Bugingo yeemulugunya nti waliwo omusumba omu munnange yayogerera mukyala we Susan Makula. Kale katubeere nga tukuwa ate Uncle Bin. Nkubuulira ekizibu kye tulina mu church olwaleero. Nti mukyala w'omusumba omu nga simuwaayiriza yagamba nti Susan naafuna olubuto nga baba bafudde. Abasumba omuntu bw'ajja mu kyaki yagamba Susan n'amala afuna olubuto azi kuwona nga tuba tufudde. si kuwona birwadde by'amagulu. Abeera ku kituuti ng'abulira enjiri ng'ayamba yeefuula ayamba abalala. Omuntu asobola okujja mu kyaki ng'alina obusungu baamugoba ku ttaka, asobola okujja mu kyaki nga baamubbako omukazi, asobola okujja mu kyaki nga bamubbako omusajja, asobola okujja mu kyaki nga bamubbako emmotoka naye nga kyapulaninga kinene. Bw'ajja mu kyaki ahiiringa omubuulira ekintu ekiri kuulu azze kukuulinga. Kino tekiriko ono mufuna mpola n'abasumba abalala. Muleke kuba na busungu bungi mu ndiga. Omusumba nga bw'otokeranga ku makya n'ojja n'obulira endiga z'obugagga bw'otuuseeko, nguze amasomero egindi, nguze amataka egindi, lekerawo okubuulira endiga. N'abakunyizizza sebanga ku basumba bukyo omwaka gutandika najja naawe obujulizi nagamba Mukama omwaka guno ankoledde nguze oyikaze ettaka 40. Baana bange mbatutte eweeru basome. Kitegedde tabakiwangako. Naye mmwe bwe mujja ne muteeka obusungu ku ndiga. Omusumba gundi kati mbuuza kati ebyo byogera omuyigirizaawo
endigayo ekwate ejjinja egenda erikuba omusumba lwaki okwata entalo zo kolayo tiktok yo live ng'ovuma oli kolayo mukoleyo emikutu nga gyakwogererako ebyo nimwe muntu azze kuwona naye ku busungu bw'otudde katonda ebayibuli egamba nti mwoyo omutukuvu tatuula wakyafu ffe yeekalo ya mukama ewantu ewakyafu tekitegeeza nti oyiyewo ebibi oyiyewo ettosimo omutima omukyafu gwe gwe omutima ogulina obusungu n'ebifundikwa gw'omwaka ku mwaka sooka obuulire nawe ku bibi by'okola oba buulira ku by'obugagga by'otuuseeko okusinga okubuulira abalabi ebibi bye bakuyinako oba b'osobera. Museveni nga yeetajjangako n'akubuulira ku mbeera gy'ayitamu ne famire ye ng'ogende ewuwe ne wamuwozi naye takutuuzangako n'akubuulira ku bubi bw'abantu. Sengamba abapasita tuba tuzze kuwona myoyo omwoyo gwaffe kuhiiringa si kudamejingibwa. Omuntu azze n'otusungu asanze omusumba we ng'ate yalina obusungu bujjuza pipa agenda kuddawo nafundikwa ezze n'obusungu omwongeddeko obusungu bwekujja kumusaba mukazi mulokole musajja mulokole mukazi mulokole naye nga mutemu olw'omusingi gwajja nagwo mu kyaki buli wenjijewo n'ehiiringa kindeetera okusanga eyanzibako ente yo omugamba munnange wadde wanziba naye nkusonyiye kati nze mukazi oyo yanziba tv yange naye sikyagiriko nakita makulu alemesa Joyce ofumbirwa nakwata ssente n'aziwadde ne ssemukulu nga muli naye mu woofiisi embaga ne bakisazaamu ku makya olw'omukaaga ku makya omukolo gwali ku Lavanda omwana oyo n'agwedda lu Joyce. Kati makula bwe yalemesa Joyce bwe yagamba Dennis towasa Joyce n'amusasula byonna by'adaataddemu ssente mu kwanjula ne mu mbaga zonna makula yafumbirwa Joyce makula yafumbirwa Dennis n'ebyo nga tebubibuulirako obusungu bukakka ne mbasumba nje bagaye basumba bonna kino tekiriko ono mufuna mpola yekka hiiringa omutima gw'abantu guhiiringe gw'ogira busungu okuva waka gwe wasobyaki gwe tolinayo kintu kyewasobya kojja wange yampita embwa nali mwana okubukojja mwana wa mwannyina ate nenjija twalyanga gundi batedi bankola bino bakayanja bankola bino gwe wali okoze ekimunsi nga tokyogera biki byewakola nga bwe mulina obusungu nga bwe mubuulira abantu ebintu bye babatuusizzaako mufuneyo olunaku muweere ku mukama obujulizi omusumba ojja ku kituuti ogende nebaza mukama omwaka guno nazinja essomero bwaguuga temwogera bya bugagga byemutuuseeko temwogera bya magero mukebbe mutuuseeko oyogera nabadde ndyawo pulezidenti nankubira kasimu kookoma toyogera sente zo gyeyo ne musipurezinga obusungu makula bw'alifuna olubuto tuli batufudde kati be bamugaano zaala sikuliiko nti nze nkwagala sikuliiko nti nze kubanga sikyalina budde bw'abantu bali third world country kosi kati batuganya okuddeyo mu nsi ezo eziri straight like ezirimu obutuju ezirimu obubbi obutemu endwadde ezensi but abasumba muspraying engalaavu yenjiri si ya busungu. Njagala owulirize mu ggwanga Uganda omuntu yenna akugamba nti accident ezo ezibeerawo mu nnaku 10 kumpi accident 5 nga zonna z'abaana b'amasomero eyo si coincidence tebakikulimba. Oli awo akuyimirira n'akugamba mu ggwanga Uganda mulimu ekinywa omusaayi ate oyo yasinga obubi lwaki nti mu ggwanga Uganda njagala owulirize bakujja ku point entuufu gye walituuseeko n'omanya abantu bano engeri gye boopaleetingamu ebintu bino tebituukawo ku bwereere tebituukawo ku diversion just simple diversion ebintu bino bituukawo kubanga business
mu ggwanga Uganda bayise etteeka nga likkiriza omusawo okujjamu organizi oba organi senga abakiraba nti towone naye twogera ku nsi etalina mateeka nga mateeka tegakola bantu sekinnoomu be balinga be bamateeka kakati njagala wawe ogenda oppimira nti ono omulwadde wange yabadde tajja kuwona ng'omusawo amujjanjaba wabali abantu kitegeeza bo be balina obuyinza kwani awona ani afa uliriza accident zino ze mulaba ez'abaana b'amasomero nasose n'empulira nga bagamba abaana 27 be baafudde si bwe kiri nagenza owulira nti ate baalinnye bali kumpi mu baana 8 oba 9 kitegeeza n'abaagenda mu ddwaliro nga bakyali balamu nabo baafiirayo njagala owuliriza ebigambo bino ggwe munnayuganda bizinensi ya organi ye bizinensi efuna ekiralu abantu abo bakwata organiziza abaana bammwe kubanga zikyali fresh tebannanywa ku mwenge tezinakola owulira ezo ziri ku ttunzi njagala otegeera ebigambo bino nti bino ebintu bituusewo tebisookedde Uganda genda ku Google binoonyerezeeko waliwo amawanga gye byali okitegedde ne babinoonyerezaako nga bipange ekyo mukitegeere njagala mutegeere omuntu yenna akuzza mbu simanyi waliwo omuzimu ogunuuna omusaayi omuntu oyo mubi nnyo akujja we walitegeereddaani mulabewo akukyusa akujjawo akuwugula olina gamba mbu accident yagenze obaawo mbu simanyi kosta y'abannansi ye yasoose yitawo coincidence kosta y'abannansi eyitawo eno abaana bagwa ku kabenje waliwo ebintu mwe organizi ziri ku ttunzi naye njagala nkubuuza ekibuuzo gwe munnayuganda bwe bajja organi mu muntu wo bakusasula oba wotuuka okwetaaga organi waliwo gye bagenda okuwa ey'obwerere zonna za ttunzi ate za ssente mpitirivu kaakati ze bajja mu bantu bammwe bazitwalawa njagala okyebuuze nga n'omuntu wo abeera mu ddwaliro eyo ogenda okutuuka omumugjayo osasula nga naye ne organizi bazimugjeemu bazitwalawa ziyamba baani mu Uganda temuliimu bakola transplant temuli mu ddwaliro lyogenda mbu bakukyuse akawago simanyi bakukyuse simanyi kidini bateekemu endala teririmu mu Uganda kitegeeza bye bakwata babitwala bweru gye babitwala ebweru batunda bitunde obuwanana n'obuwanana nze mbuulira nti omuntu wange lwe bamugjamu organi ku luno bayina ssente ze baakuwa nga za organizi za muntu oyo oba omuntu babijjamu ku bwereere omuntu oluusi aba ne chances nnene ez'okuwona ne bamutta ne bamugjamu organi bo ne batwala ne batunda gwate era n'obasasula okukima omulwaddewo gye bakoze eki gye bamugjiddemu organi oba mu ddwaliro gy'abadde ate era ng'olina osasula njagala owuliriza ebigenda mu maaso ebyo tebikola mu nsi ya dikiteeta ebyo tebikola mu nsi ng'amateeka tegakola ebyo ebintu ebyokujjamu organi bikola amateeka gali strict nnyo nga bw'okiwulira naye Uganda ogenda vunaanaani onoogenda okuba nga byogerako omukulu nga bakubuzaawo nga bakuteeka tulina baganda baffe abatalina misango wadde gye baakola bali eri bizinensi zaabwe be bali mu buyinza be balina buli kimu kaakati mwe mulinganga faamu babalunda bulunzi olutuuka nga bakungula njagala mutegeere nti ennaku ezo zibadde za makungula nga bali ku baana bammwe babajjamu organi bazitwalo zitunda eza accident tolina woŋŋambira mbuzizeewo just mbu kiguddewo bugwi mbu mu nnaku 10 baasi z'abaana b'amasomero simanyi mmotoka z'abaana b'amasomero accident kumpi 65 muganda wange njagala otegeere tufugibwa dikiteeta bw'aba alina kyanaakola asooka kumanya nti bwe kituukawo tugenda kwewozaako tutya kigenda kubula kitya mu bantu osegedde kaakati batandise okuwoleza nti waliyo ebizimu musimanyi waliwo emisambo eginuuna omusaayi mwe muve mu byekisiru omuntu abyogera oyo ebyo mwe emizimu eginuuna emisaayi ebyo byakisiru ebiwedde emirimu Museveni afugidde bannayuganda ku ebyo ebintu sirimu yajja mu Uganda ne bagamba mbu simanyi eryo ddogo ne balyoka balimbalimba abantu musimanyi muteeke emisaalaba mu lujja waliyo obukalabanda we bulaba omusaalaba tebuyingira
Olaba ebyekisiru bye bafugiddeko abantu kubanga bamanyi mweraguza nnyo mubeera mu bupasi mu bugundi bw'abapasita mu bukyaki bw'abapasita abafere ne balyoka bakugamba busimanyize mukama ngambye kati emabegakaawo waliwo mukama gwe yagamba busimanyi waliwo ensi ezigenda otwala World Cup nga size zaatwala ebintu ebimu biswaza omanyi lwaki yayogera nnya ng'alaba ze zisinga amaanyi ng'alaba ku ezo temubula eyinza kutwala n'ayogera n'alyoka atugamba n'otugamba mbu simanyi mbu olunaku olwo we lutuuka vidiyo tugizzanga kati vidiyo eri ku intaneti etambula. Njagala mutegeere munnayuganda, njagala ategeere abaana bammwe okufa si coincidence. Ekyo kitegeere mugende munoonyereze ku bintu bino bibeerawo bibeera mu mawanga. Ekyo nkikubuulira. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.